ya jamaat at-tablighi abazikiri kale katono nnyo abazikiri bano kwegamba kima ya jahal gye balina eyinza okuba terina minzaani kwe tuyinza gissa. Waliwo omu awangalira kansange yalina kitambaala kinene akisiba kibanga akaseniya ku mutwe kigirawo ati nga kirambaliridde, naye ye yagamba nti ayinza kutwala mukazi we mu malwaliro olwo abasajja abakafiiri bajja kukwata ku mukazi wange biki era ye nga mukyala we bwatuuka okuzaala nga bagula ebikozesebwa bigondigondi awo ebikozesebwa bitumanyi biveera biki kati nga omukyala embeera bwetuuka ey'okuzaala nga yadda wabbali nga asoma thumma sabira yassarahu sindika thumma sabira yassarahu thumma kati ekijarrabako omulundi ogwasooka Allah sunnaye n'asooka n'amuleka n'ayitawo obwongo ne bumuwa shaitaani ne bumuwa nti kikola ki n'addamu n'afuna omukyalo olubuto olwokubiri naye nga baneiba bonna tayogera nabo mukambwe muzibu tebalina imaani abo tebafuluma. Kati ogwokubiri omukyala era n'afuna olubuto azaale naga netwaligidde nayisibwa bubi twaligenze mu ddwaliro namuga Allah ajja kukuzaaza tokakasa aya Allah yakola maanyi ga Allah. Omukyala embeera neetuuka ayagala okuzaala nga ndaba nedda ganze kansome Qur'ani gwe sindika thumma sabila yassarahu thumma mwana asindika omwana wallahi alazim kino kyembagamba mazima omwana n'asindika mpaka yolyanga afa namuga sisobola mpulira nfa muzikiri nadduka emisinde n'ayita baneiba be yali tabuuza nakunyega ne mujjo omukyala n'agiragiraawo bagenda otuuka ku muwala nga kirungi teyafa naye nga azirise nga wonna embeera yonna eyonoonese ne bamuddusa mu ddwaliro ne kati jahannama efaanana bwetyo bano abantu babalabanga abatunuzanga imaani naye jahali gye batunuza si imaani gye bakola